wasika azawowe ate ng'ebimu tubirabyeko twalabawo obutakkaanya ku bodaboda okuziwandiisa oba obutaziwandiisa amateeka ku bodaboda tukoze tutya kino na kino tulina taxi mu Kampala ezifuluma okugenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tulina ababaka nga balondebwa bantu bw'anaatuula ka bodaboda oyo awamaani yatutegeera atambulira ku boda katolina bw'oyogera ku bodaboda omubaka n'atavaayo kulwanirira ki ba bodaboda ne tubeerayo ne baminisita nga balina appointing authority president yalonda therefore minisita bw'ayogera ayogera nga yalina ekyenkomeredde ku nsonga ezikwata ku Kampala kyokka ng'ate waliyo n'abakulembeze mu Kampala abalondebwa abantu oli akugamba nti obukadde 9 bwannonda kati gw'oyogera ngaani n'olinaga pulezidenti yannonda gw'oyogera ngaani okukkakana okusika omugwa nga kufuuse okusika omugwa Kampala n'ekivuddemu kwe kufiirwa obulamu bw'abantu kasasiro n'atwetuumako enguudo ne zifuuka enguudo binnya byereere simanyi wa olina luguudo lutaliimu kinnya e Kampala pozi luno oluvaano ku Bulango okugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olwo oluguudo balufuddeko nnyo era tulutwalanga ekyokulabirako kale no embeera eyaguddewo olunaku lwajjo n'eriwo olwaleero yetutumye okubeera ne ababaka memba Parliament Alan Sewanyana tuli naye ate era ne RCC Kawempe era naye tugenda kubeera naye naye nga tetunagenda katusooke tugyewo ensonga zino ate tukomewo CBS FM yaffe ate era mu ngeri emu sebo omukulu Sempijja naawe nkwebaza kuba nti wandowoozezaako mu kaseera kano okujja okuteesa ku nsonga z'oyanjudde ezikwata ku nsonga z'ekibuga Kampala abantu baffe ab'Makingi West nammwe mbatumidde nnyo tundu yaffe ebyekatwe abantu baffe ab'Ekibuye mu Wansanso olunaku lwa kumande abafuna ebizibuzibu mu mutataganyizi w'emirimu gyammwe ne poliisi nammwe basaasidde nnyo ate mpozi n'ebitundu byaffe ebyenjawulo ebize ebitataganyizibwa embeera etali nnungi kubo yaffe ery'esalaama lyatandika okukolebwa naye enfuufu ekyali mpitirivu tujja gigumiramuko katini ebbanga wangamba ya myezi 18 biri okusobola okutereera obulungi neebaza mwenna mikwano gyaffe betwabadde nabo ku weekend naddala wali Makindi 1 parish betwasinkanye abakulembeze b'omu kitundu ekyo netuwanyisiganya ku birowoozo okulaba nga ekitundu kyaffe kitambula bulungi naye nga neebaza nnyo kusobola okutuwuliriza olunaku olwaleero toyanzege ati enjuki nali nkumanyidde walala naye ebintu byammwe bikyukakyuka wabula n'ensi eno bannange nawe wanfunga nangagamba Mukama Katonda obuyinza buno naye kati laba nze nkulina senga wankwata bubi kaakati senga seesasuza sebo lamusa kubatuwuliriza sebo mbalamusiza nnyo bannayuganda bonna abatuwuliriza naddala bannasite twekaliriza kati emirimu gyaffe tuusa okwebaza omukulu sebo nga bwogambye nti singa nakuyisa buyera era oli awo naye wancunyacunyamu naye osanga nakucunyacunyaanga lwa nsonga nti era wano nga woncuniza singa twalinga tewaali wano watugatta bugasi tekyali badde kirungi naye mukutwaliza wamu njagala okwebaza ne management ya CBS okubeera nga esobodde okuba nga etuyita ne muganda wange Alan Sewanyana olw'okubeera nga tulina bye tutangaza eri eggwanga naddala kati nga bwe mumanyi ensonga ezikudde jembe saawa eno tulinayo abantu abo abakuba abantu ne babakuba amateke tubeera n'ekiteezi n'enguudo z'omu Kampala nga bwe tukitegeera obulungi nenjagala okwebaza mumanyi wange mukyamaani Sejemba musajja oyo okubola enaze mu Kawempe bayirayo badde ndowooza tonabanya nti kati ndi deputy RCC Kawempe era bangambye enjuki ndowoozezza ku ntebe era bwekiri kati ndowooza ababbi bonna bonna ebyenda bibatokota batandise n'okuteekawo obusitatimenti obutaliiyo bangi tuluwuzisa abantu nti wancunyiza mu bubbi nedda sebo twali wano nga tunyumya byaffe byakulaakulanya ggwanga era nakati ensonga olwaki ompise ku nsonga zikulaakulanya eggwanga so bwe natuuseeyo mwami Sejemba ono ne mukulu William bagezezaako nnyo okuba nga bankumaakuma ne kansala Sansa waffe Kawempe ne chairman we sebo mwami Serunjoji
ow'eddembe naye yampise nagendayo naŋambira omanyinze bwe mbeera nga waliwo omuntu gwenkolagana naye ku security awo kyandaze nti ayinza okwawukana ne bamwami Ssewanyana bano abatayagala ddala kugendako mu ofisi z'aba RCC naye ndowooza tujja kutambula bulungi. Mpozi ku nsonga endala ebadde ekutte akati eyiyo kakati ey'abantu abakuba abantu amateke n'okutemula. Waliwo omuvubuka omu gwe twakutte, omuvubuka oyo bamuyita Ligani. Omusajja oyo bwe mwalaba ebyatwitinga ku mitimbagano nga banenya gavumenti totufuddeeko naye omusajja abassa abantu, ekyo kyali nti omuvubuka oyo Ligani yalaba kitaawe nga alina we yatunda n'akwata emiliyoni 4 n'aziteeka mu nsawo. Kati bw'atuuka ku mobile money muzeeyi yayagala aggyeko ssente ezo aziteeke ku ssimu zibeereko azikuumireko. Naye ky'omukisa omubi oli we yagenda yalina ku mobile money tekwaliko ssente ngita fraud ndowooza n'ateekako emiliyoni 2 ku ssimu, miliyoni 2 n'azisigaza mu nsawo. Kati abavubuka yali n'obuvubuka bunne bwajja kugoberera muzeeyi era bwe baamukuba baali tebalina kintu kirala kye bamusaba okugyako essimu. Naye essimu bagimusaba ne bamukuba, muzeeyi baamutwala mu ddwaliro gye yafiira, naye miliyoni 2 zaasigala muki mu nsawo era baaziraba. Naye oluvannyuma ennyo baakimanya nti omwana ono yaleese obuzibu era eggulu twamukutte mutabani we n'abavubuka abalala baali 4. Abantu abo tugezezzaako wenagende kawembe tukatuwata abantu 17 tubalina era tugenda batwala mu mbuga z'amateeka babavunaana. Era natuziza olukiiko olwa security kutokola mu kiseera mu kitundu ekyo n'aba LCs DPC naye nga kiri ku ekyo kyokka kyabyakwerinda ne bakyapasoni ba LCs era tugenda batwala mu kooti. Naye mutawaana nti amateeka gano bano bannaffe bagamba nti abantu batwale mu kooti naye ate babasibira luzira. Kati luzira eringa babeeranga abali mu VIP abamu, so twagala okubira omulanga omukulu wa prison nti abantu baba basalidde abasatu babatwale ekitugumu, abalala babatwale kapukyolwa, abalala babatwale ekibuku, bagamba babeerenga basobola okukolako bamanyi nti omuntu bw'abeera asibiddwa tebatagenze kulya buli mmere nti ekyo oyinza obutakisaba mukulu w'amakomera kuyinza okuba tekiri mu mateeka. Amateeka kubanga tukimanyi nti omuntu gyaddiza omusango gyajja okuwoleza gye bajja omusibira. Naye era mwami Mpinga kati bo bano babasibangako tebabimanyi gwe baasibaasiba edda wali ku limandi togezaayo akaseera era wabaayo limandi eriruddawo era wabaayo mu batusibira ate baali bagattamu ne bakonvekisi bangi so bagirayo akaseera ne babakyusakyusa abo ne batwala ku mafaamu kyetuyita ekigaali so bibeerayo munnange. Twalibadde tusaba nti kyeyongeremu amaanyi kuba nabo abanywi b'amateeka sigamba kugwe Ssewanyana atalina bibeerayo munnange so sijja kusabira kugendayo covid musooke mumpe ku budde katono. Director Mukyala Kisaka n'omumyuka we ne mwami Okero avunaanyizibwa ku by'obulamu olw'enjega eyagwawo nga 10 August abantu ne bafiirwa obulamu bwabwe abamu n'okubula mbu bakyabuze ngamba mbu kuba betuwulira biwulire omuntu wange yanfaako tumulabanga omuntu waffe yafa tumulabanga naye nga poliisi yakola buli kimu ekisoboka okulaba nga bonna bakola ki bavaayo. Mwami Ssewanyana okugoba kwa Idi ku solvinga problem okusookera ddala nti kyabadde tekisuubirwa okusinziira ku nzirukanya emirimu ggwanga Uganda bwebeera nti abantu battibwa ku liiso naddala abo abali mu bifo ebinene mu gavumenti abakozesezza obubi ofiisi zaabwe netulaajana ne tukoowa naye ne basigala nga ba executive director olw'okulemererwa okukola obulungi omulimu gwe naddala wano mu kibuga Kampala. Ndowooza ku mulundi ogusookedde ddala lwe kisoose okubeerawo wano mu kibuga Kampala kubanga executive director yasooka mukyala Jennifer Musise Makula yannyuka bunyusi yalizayininga ono gwe basoose okugamba nti kakati gwe sooka omulemu oluvannyuma lw'ebbanga ya myaka 4 ng'alina obukulembeze bw'ekibuga Kampala. Mwami Mpinga Ssempijja njagala okwongera okunyolwa wamu ne banna Kampala mwenna
abatuuze b'ekiteezi n'ebitundu ebyenjawulo abaakosebwa ennyo enjega yagwa mu kiteezi ebbanga lya mwezi gumu n'ekitundu eriyise wano mu ggwanga Uganda kyatwewunyisa nnyo era abantu baffe ne bafa bangi ne bafiirwa ebintu byabwe abalala bafiirwa mirimu ate n'abalala bakyalina ebiwundu bingi nnyo mu ngeri emu oba endala ku nsonga eyo eyagwawo naye ng'ensonga eno yagenda okuggwawo nga ffe mu kibuga Kampala twannyonnyola naddala abantu betukiikirira ebimu ku ebyo betusaze ng'amagezi okugezaako okulaba nga tusalira ekyo ekizibu ekyagwawo amagezi bajja mu paaliyamenti y'eggwanga ne bategeeza nti beetaaga essente eziwera ddala kumpi obuwumbi 4.2 buli mwaka okusobola okulaba nga basala amagezi gutya kasasiro ono gyaba nga asobola okutereezebwa n'ategekebwa bulungi nnyo n'aba nga asobola okuvaamu ebyomugaso n'ateetuuma wamu nga bwe kibadde mu bitundu by'ekiteezi. Zijjukirira bulungi bwe twali tukyali mu KCCA nga nkyali kansala LC5 twasala amagezi ekifo ekyo alipoota ali yavaayo dda netutegeeza nti nno kijjudde tekyasaana wadde okuyibwamu kasasiro. Kuba njjukira bulungi alipoota y'ekitongole ekya NEMA eyaliwo eyatuweebwa mu mwaka gwa 2011 yategeeza nti ekifo ekyo mwali badde mukiyimiriza nga KCCA okuyiwayo kasasiro. Naye abaaliwo ebiseera ebyo ne balowooza nti byakusaaga amaanyi baalina maanyi nnyo era nga ne gye gava tumanyiyo ne baba nga tebawuliriza muntu yenna abawabula ku nsonga eyo paka olunaku olwajjo juzi kasasiro wavuddeyo n'abumbulukuka n'atta abantu. So kikulaga nti obulagajjavu mu kibuga Kampala bubadde nga bungi nnyo ate era bukyagenda maaso bungi naddala awo abalina amaanyi ag'enjawulo oluusi agafubutuka okuva mu abaavu. Kakati amaanyi ago bwe bazze bagakozesa ne bagakozesa paka wekituusa ate ku bantu baffe okufa. Kale nno twewunyiza nnyo ate nga bagobeddwa naye ate kyabadde kya ssanyu nnyo eri bannakampala nti kitwalibwenga ekyokuyigirako eri abo abakungu mu gavumenti abakwata ofiisi mu ggwanga Uganda ate ne bazitufuula ng'ezaabwe waka oba oli awo nga basala decisions ezaabwe. Kubanga bw'obanga oli executive director mu kibuga Kampala KCCA Act ekuwa limits zo waba olina okutandikira okukola nawa olina okukoma ebiragiro gy'obijja ate era ne gy'obitwala n'engeri gy'olina okubeera ng'obikwatamu nti olina okuwuliriza olukiiko oluddukanya ekibuga Kampala kubanga lubeera ku ground lwe lugenda mu bantu ne lukuwa ebirowoozo n'ebisala amagezi ago ge bataddewo ng'abakulembeze mu kibuga Kampala abakulembeddwa Lord Mayor ne bakansalabe munaffe abamu mu babaka ba Parliament abatula mu Parliament ne tuleeta ebirowoozo ku lw'ekibuga kyaffe Kampala kye tukiikirira. Oba olina okutuwuliriza kubanga wadde tetuli bakugu mwekyo gwe kyolina okukola naye obukugu bwo at least otuwabulamu katini oluvannyuma n'oteeka mu nkola mu ngeri y'okutereezaamu ekizibu. Ebyo byonna mu kibuga Kampala bibayo tebikolebwa ti alipooti ya NEMA evuddeyo bagamba naye awo waliwo obuzibu obunaatera okujja mulekerawo okuteekayo kasasiro temutaddewo temukifuddeeko musigadde muteekawo kasasiro. Abakulembeze bagenzi ne balambula ekifo balengedde ng'ekifo mu butuufu tekiri bulungi kijjudde nnyo ate ng'abantu bakyetoolodde nga n'obulamu bwabwe nga nayo kyetaali bumbulukuse tebufiiriddwako bulungi. Olaba nga saawa yonna waliwo abantu abajja okulwala endwadde emyala giba gikulukuta nga gigenda mu bantu kwegamba noba nga bwe bavaayo ne bakola lipooti nti amunaye ekintu kino mukikole bwe muti mwabe byekikugu abaatuweebwa okutuyambako okuddukanya ekibuga Kampala nawo ne mutakifaako ne bayisa essente empitirivu okugenda okugula ettaka ne ligulwa mu bitundu by'emukono eddundu ng'abantu tebanaba kutandika kugendayo nga kikyali kifo kya kyalo kubanga baligula emyaka nga 7 egiyise naye okuva olwo paka nakati nga KCCA tetwalangayo move n'emu okugenda okutandika okuteekayo kasasiro oba okuzimbayo plant bwe bali nga basuubiza bannakampala. Kati bagenze okulowooza nti katwaleyo ebisasiro ne bafunye wano ekizibu nga n'abiri batandise okutya ekizibu ekyo okugenda okukola ki okubagwira. So ebyo nange ebizibu bibadde bikulaga nti wabaddewo obulagajjavu mu kibuga Kampala era kye kyaviiriddeko bannaffe bano okugubwa mu kibuga Kampala ku bukulembeze. Naye ate ffe ng'abamu ku bakulembeze tulowooza nti ng'oggyeko kino ekyakasasiro bingi ebibadde tebitambula bulungi. Ojjukira bulungi twali wano ne bagamba nti kakati SFC yegenda okukola enguudo zo mu kibuga Kampala naye nga mu Kampala tulina directorate namba eya engineering erina okukola ku nguudo zaffe mu kibuga Kampala ate nga weebwa ddala ssente nnyingi
kubanga emu ku bisinga okutwala ssente nnyingi mu kibuga Kampala ze billions parliament ze tukera buli kaseera ku macanga ababa ne tuwa KCCA okola enguudo z'ekibuga tuzisangamu ebinnya tusooka kwekalakaaso tukolera enguudo zaffe ne batunyonyola oluzungu oluyitirivu n'ebyekikugu ebiyitirivu naye ng'ate muna Kampala asinga kwagala enguudo nnungi ekyavaako pulezidenti n'awandiika ebbaluwa nti kakati aba SFC bakole enguudo kubanga alowooza bakambwe nnyo ekimala okusobola okulaba nga esente bazikolesanga bwe balina okukola okuzikosa naye oluusi tebaba na bukugu obwo okumala ebbanga eddene nnyo obwetaagisa era nekitandika okwongera okuzingamya emirimu tulabye wano n'abeera bennyini mu kibuga Kampala nga parliament esalawo nti bannaye abantu mbasasula esente zaabwe era netukkaanya netula mu meeting n'omukyala we Dorothy Kisaka ne Engineer Luyimbazi timbawe sente zaabwe ne bakkiriza kituufu tugenda zibawa era twazifunye era kati okutandika ne Mande buli omu agenda kufuna sente ze wagenda okuyita Mande neyitawo ne wayita weeks endala 2 weeks 3 ne baddamu ne beekalakaasa ng'ekyakkaanyizibwako wakati waffe abakulembeze naye bannaffe ab'ebyekikugu era nga tekikolebwa nekyongera okuleeta chaos mu kibuga Kampala kale ndowooza olaba nti kiri ekyekiteezi kyajjanga ekisembyeyo okulagira ddala akabonero ak'obulagajjavu n'obutawuliziganya obuli mu kibuga Kampala so kyekividdeko bannaffe bano obutasigaza mirimu gyabwe naye ate era tugamba nti okunoonyezebwa kusigale nga kugenda mu maaso kubanga abantu baffe bo baafa ate baafa bulagajjavu twagala n'oyo anajja mu KCCA abeere ng'akakasa ddala nti omulimu gwazze okukola guli serious si kumufunira bufunizi mulimu badde nsoma komenti ya Engineer Luyimbazi gy'awadde tinza ogw'omulimu saagusaba bampa muwe nga amateeka gagamba nti omulimu ogwo gwe executive director waayo ebisaanyizo byo owandiika ebbaluwa public service egulanga n'okuwandiikira ebbaluwa ne batunula ebisaanyizo byo n'abalala abasigadde nga 45 ne tulondako omuntu omu kubanga tuyinza okufiirwa abantu betamanyi ne tuguwa omulimu abantu betumanyi ate abatajja gukola buki bulungi so ebintu by'okulondanga ba politician abagwa ku ludda lwaffe abalowooleza mu ndowooza zaffe tugeze nga gavumenti ya NRM neekera neeronda bakaada baayo negamba ono omukyala Kisaka abadde presidential advisor mu office ya prime minister gwe twatuwa guno omulimu agende mu KCCA naye nga mu KCCA wali ebyekikugu bingi nnyo ebyetaaga okwetegereza waliwo abaana abasajja abasomye ne bafuuka n'abadokita mu urban planning ng'akozeeko n'ebibuga ebinene mu nsi yonna ebyamaanyi betusobola okubanga nabo tuwa emirimu ate nga bannayuganda nono director Luyimbazi naye okuvayo n'agamba nze omulimu saagusoma wansanga waka ekyo nakyo n'oyo agukola nga teyagusaba kirina engeri gye naye gye kitamuwa maanyi n'alowooza nti yali yeetaagibwa nnyo kyovula bamusanga waka kale obulagajjavu ng'obwo bwe buviiriddeko abantu baffe okufa naye ekirungi nti kakati bano baggyibbwa ku mirimu kibe kyakulabirako eri abasigadde naddala abo gavumenti beewa emirimu ne balowooza nti baana baaboobo essaawa yonna ensobi we munaagikola ejja kusigalamu nga ggwe tejja kusigala gavumenti gwejja kukuta esoko enoonyeyo omulala ate nga gwosigadde n'ebizibu tweyanzeke Haji Njuki owulidde ku submission ya mwami Sewanyana director yagobeddwa emirimu gikyamba otya kyeŋŋamba tewali kibi mu nsi muno nga kufiirwa muntu abantu abamu bagenda ne bagamba nti omuntu atazikawo ku nsi ye maama kyo nga ddala kituufu naye n'omuntu ono aba afudde naye okumuzzaawo nakyo kibeera nga kikizibu naye omutawaana we guli nti nga omukulu obulidde abadde akunnyonnyola ettaka eryo lyagulibwa mu mwaka gwali gwa 1995 waaliwo ekinnya kyaliwo ng'ekiwonko ku mwami gwe bayitanga Paul Bitalabeko okwangu naye era kyalinga kinnya kati KCC yagula ettaka eryo bw'emala okuligula ettaka eryo netandika okusulayo ebisasiro omwami oyo yalinawo faamu ndowooza yali KCC yes yali KCC omukulu ono mwe yali naye yali asaavingira mu KCC omutawaana nti bwe baagula ekifo ekyo bwe balowooza nti ngeri gye kiri ekinnya bwe banaaba bakisaddemu ebisasiro tebijja kukola ki kujjula naye newekibeera kaakati n'olumanya nti ekintu kinene newekibeera kaakati n'ogamba nti otandise kuyiwa bisasiro mu Kampala wano ngambe kale mu compound eno ya CBS abalabi baba balaba nti ekifo kinene naye olw'okubeera nti buli bayiwa beeyongera mabega kireetera ekifo ekyo okola ki okufunda n'olwekyo nti
KCC nozo kuba nti ekigambo kino ne obi wa mu nnyanja ejjula ne obi wa mu nnyanja kubanga yeyina tebagamba nti nnyanja nene ennyanja ebeera nnyo ebeera nnene nga teyonooneddwa naye bw'ebeera nga terabiriddwa ne mukisulamu ebisasiro mwabagendayo temusobola kugendayo kubanga muba temukyalina bwemuyinza kukola kikuyita olabanga olaba nti olutobazi oli mu lusaalu lwogenda okulinnya kugeza ng'ewaffe eno katonda bagamba nti omuwawu ngereza ku ensi tifundangako naye buki ensi neekufundirira efundirira gwe nanyiniyo tulaba nti ensi yanfundirira naye nga yeesigadde ku bunene bwayo kati ekikulu omukulu ono kyabadde agamba kyo kituufu bannaffe President Museveni njagala okumudifendinga mukama wange ono ye bwanyi bw'aba ayogera agenda nalowooza nti ye mukyamu naye si president si yaba akoze ekyo president ye bw'aba alonda abantu ng'amanyi nti bagenda kukola ebyo biba bikoze eki bibalondeseddwa bwe baba nga babadde ye president yalonda n'agamba muntu gundi mulonze mu kifo gundi agenda kusavinga bw'aba tazanvinze buba buzibu bwe era y'ensonga lwaki olaba nti ye president atuuse ekiseera n'agenda ng'abuuliriza n'amanya omuntu ono gwe nawe mulimu guno gukola agukoze bulungi kyova olaba nti ayinza okubeera ng'akyali bantu bamuwa ripooti naye kuloza president w'eggwanga naye honorable kyajjeyo kibadde kya public service nti omulimu ng'ogwo omuntu yalitaddeyo okusaba kwe ne tulaba ebisaanyizo wembadde ndaga nti abantu bano abasomye n'aligambye nti oba baali badde tebabawana mirimu kubanga nyinza okugerezaako ku tractor ezo greda z'olaba osanga omuntu nga yasoma Makerere n'abeera nga yayigiriza n'agamba yagenda nakuguka n'asoma greda naye kumugamba ogisimbulawo awo oluusi ebalemu waliwo interview gye bateekawo greda gavumenti zeyasooka okuleeta zalinga 300 ne baleeta abantu abasoma basaba emirimu naye z'abalemu naye waliwo abasajja abali Masaka eri ewaffe abayigiriddeko obuyigizi ne baziyigirako be basinga okuzimanya okuzivuga so KCC eno abantu bayinza okubeera nga bo bali tekiniko naye basoma naye bye basome nga tebasobola kubiteeka mu nkola kubanga kati ffe ng'abantu abataasoma ebyo tuba tukiraba nti ebisasiro bino bw'obikola bwoti ne bwoti bisobola okubeeramu ekintu ekizibu oba ekiramu kakati obuzibu obujjawo nti KCC eyo mu butuufu tukkirize abakama baffe ababadde bagikulembera bo tebabadde bantu balungi mu ngeri emu bendala ebyuma tuyinza ogenda kakati n'enkuwa ekyokulabirako kati nga ku tractor ezo ezibadde zirimayo omuntu okupangisa tractor buli wiiki buli lunaku n'obeera ng'ogiwa miliyoni 2 ng'ate miliyoni 2 oba opangisa tractor 5 mu mwezi zibeera sente mmeka sente nyingi ate ng'okugigula mu mwezi sente z'oba opangisizaamu zisinga n'eziguze tractor kati bano kyebeerabira nti obuzibu obuli mu bino ebintu babiteekamu ebyobufuzi kati ye ba executive directors najja n'agamba nti nze ngenze wa Lukwago kulwana naye ate ne Lukwago n'agamba nti nange ngenda kulwana na executive director wano bannaffe bano basewanya n'abano ababaka ba parliament awe batatuyambira bo nga bo kubanga singa bakwatagana ababaka ba parliament ne bakwatagana ne bagamba nti kakati n'ekintu ekibanga kiganya mmwe muyina ate eddoboozi ery'amaanyi okusinga ne kuffe nyinza okuwayo ekyokulabirako nga boolaba abakozi ba KCC baagana okusasulwa ssente naye bano kye baakola bano basewanyana ne babatwala ewa sipiika bwe yasitukiramu n'ayita aba KCC parliament abantu babakola ki basasulwa kakati n'ekino bukyali badde nti bano baali badde bafaayo nnyo okulaba mmwe naddala mu ababaka ba parliament abali mu metropolitan eno kubanga n'aba Wakiso nabo bayiwayo ebisasiro eyo oba onfuna bulungi naye lunaku kirwe muyinza namwe tugamba nti lunaku twatuula ne tutuula ku nsonga eno kuba ennaku zino pulezidenti yabayita bagende bateese butya bwe bayinza okumalawo ekizibu kyakasasiro naye bano bannaffe ate bo tebagendayo naye waliwo enjawulo katono omanyi omukozi bwe yeekalakaasa alabwa nti bano bannaffe ekibuga bakivuddeko tebakyakiyonja era bagombyewa ku City Hall kati omubaka ayanguyirwa
okusamoninga speaker ensonga nakola ki nagiyingiramu. In this case wembadde njagadde okatirize kwekyokuba nti director w'ebyobulamu public health yakizuula nti waliwo obuzibu, bannema ne bakizuula nti waliwo obuzibu, ne bategeeza bekikwatako be bataakola ki be bata actinga babeera nga bekikwatako. Ani yali alina okukola ekyo ekiruwa ekyokubeera nti obuzibu obwo bunogerwa kuba abannema bawadde ripooti yaabwe. Kakati bwe baba abannema nga bawadde ripooti yaabwe bagiwa mu KCCA. Mu KCCA kikoze bulungi nti Honorable Sewanyana yali kansala, ate nange nali kansala ngera ndi speaker ku Masaka Municipal Council. Naye nze na makinganga sure nti kubanga engeri gye twali mu kiseera ekyo Masaka yali ekyaliko Masaka Municipal Council. Nawandiikiranga ebbaluwa n'empandiikira omubaka wa Parliament wa Municipal Council, n'empandiikira n'omubaka wa Parliament w'abakyala. Yes, Dixon, naye olw'okubeera nti be bali bakwatibwako ensonga eyo twali kibakakatako okubeera nti balina okubeera mu kansa eyo. Twagala otubuulire bwana Sewanyana, mirundi emeka Nyanjula ye speaker speaker yani speaker Luyirika ddala Honorable Luyirika Zahara abawandiikira mugende mu KCCA nga waliyo kanso mulundi guno sooka omalize njabidde bw'abeeranga nedda tukikola kitwaliraawo mwami Sewanyana. Kakati ku mulundi guno enkola yakyukamu naye mabegako wali Honorable Kawalyanga akyali speaker yatuwandiikiranga ng'ababaka tewaliyo kansa eno mujje mukole ekimujeta bamene order paper n'agikola naye ekyo teyalibadde ensonga kubanga tuzze tusinkana naddala Lord Mayor oluusi abadde ng'atuyita ng'ababaka ne abakulembeze abalala ne tubako ensonga ze tugayagaya guno gokko omwaka ono kyayogerako twakasinkana emirundi 3 ku nsonga ez'enjawulo mu kibuga naye kyenjagala lindako katono awuliriza yaleetaaza okumanya waliwo enkola eyo oba musisinkana lwaki ekibaluseewo kuba ekibaluseewo is different from enteekateeka nti ng'obukulembeze tusisinkana netutunuulira kikamuyambe Honorable Sewanyana mpozi nga weerabidde mukama wange naye kiri saidi ya nti addire mu kigambo tuwuliriza enkola eyaliwo era ono kyayogera ekituufu kubanga nzijukira mu 2016 mu 2012 twayisa etteeka mu KCCA nti ba MP ne bameya b'amagombolola g'enjawulo ba ex officials mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority wali ku City Hall so nga bavunaanyizibwa kyenkanyi ku bigendo teesebwako ku lunaku wabula avunaanyizibwa kukola agenda n'okuyita meeting ayina okubakola ki okubategeeza ku buli kanso ng'egenda okukola ki okuba kati kibadde kibuzeebuzeemukko naddala mu kisanja kino naye tekitegeeza nti tuwaite tusinkana twaideka tusinkana ku nsonga ez'enjawulo mu kibuga Kampala ng'abakulembeze b'ekibuga guno omwaka twakasinkana emirundi 3 ku nsonga ez'enjawulo. Ndowoozamu nti hajogddwamu bulungi sinabakuddibwamu basisinkana ebintu bya kanso si byakusisinkana wabula byakuteesa ne tubiteesa ebintu bya kanso wakatula kanso 3 zokka guno omwaka tezabadde kanso ugaye zibadde meeting kati nze kamuyambe njagala ezabakulembeze mu kibuga Kampala nze mbadde njagala tukole bwe tuti ebintu ebiteesebwa mu kanso ebikolebwa mu kanso KCCA biyisibwa mu kanso era sipiika alina obuvunaanyizibwa okuba nti abantu bano abayita singa nga mwalimu ne mukimanya nti njega kubanga bwe babeera nga mumaze okufuna ripooti ezo nga mulaba bano tebalina kye bakoze mukwata mu ripooti ezo ne muzitwala ewani ewa sipiika kyekibateesa naye bwe tuba bakugaidinga tulinawo ndowooza problem eteri ku bukulembeze wabula eyali mu bakozi di problem lwe yazuulwa naddi enjega lwe yakola ki lwe yagwawo tujja kujjukira nti Idi bw'agenda mu Parliament mu kwewozaako yagamba nti ekintu we twakizuulidde nga tetukyalina kye tuyinza kukola ki kukikolera explanation ye ekyo kijja kuddayo ewa mwami Okero yavunaanyizibwa ku byobulamu
eyawa lipooti eyo deeti bwokitunulako ebbaluwa ye lwegenderewa iddi n'enjegalo yabaawo ndowooza waliwo gaapu ya nnaku oba nga 3 so kati ekyo oyinza obutakinyereza ki muntu mpozi ate ye awa lipooti nti lipooti ye yakola ki yalwawo. How effective is his office weewabadde ensonga ya mwami ani Sewanyana. Bano abayiwayo kasasiro mumuyiwayo buli lunaku naye alondoola obuzibu obuyinza okuva kasasiro oyo akikola buli ddi. Kati awe tulina ki anti bwe nkugambidde nti omuntu yo weebitabo awo watulekera obuzibu kansooka enzigyewo ebitabo bino abalwenzoli kubira ku nsonga ey'okugonjoola oba kugoba KCCA director kujjawo obuzibu bwe tubaddemu. Okugoba director kuyinza obutabujjaawo naye ate kujja kukyusaamu bwendowooza kuba President Museveni ye bw'aba akola ebintu bye omukulu mbadde mbagamba nti kino tekisoose okyobutakkaanya ne road mayor oba by the way ndowooza obutakkaanya ennyo mu council butandise na road mayor ne executive eya KCCA nga gavumenti wakati kangambe gwali twalinanga town clerk katulina executive director omutawaana we guli nti olwaleero bayinza okubeera nga bagamba nti nze nno omwami Sewanyana yanoona afumba emmere bamugobe naye ate bw'ogenda n'olyako mu woteeri endala ate n'oli ebintu ate olubuto lweyongera ddala okukola ki okukuluma kati olina kunoonya koozi eyo evaawa bw'oba tonoonyeza kubanga bayinza okubeera nga mwami Mpinga ffe koozi tugimanyi weeri naye abakulu bano baagaana okugiwuliriza. Bakulu baani omwami Mpya bali mu gavumenti kubanga mmanyi kyakiikidde ofiisi ya pulezidenti mu kibuga Kampala ku sayidi y'e Lubaga ye Kawempe. Ensonga esookera ddala executive director w'ekibuga Kampala kuba palamenti amateeka ga Uganda gateekawo executive director nga kakimanyi alina kuba muntu ajja nga talina byabufuzi byalimu nga talina ludda mu byobufuzi naye ng'ayimiridde ku bumanyi bwe mu kuteekerateekera ekibuga Kampala n'obwagazi bwe eri ekibuga Kampala akole okulaba ng'ekibuga kitambula. Nga ffe bannabyabufuzi kyatunoonyamu ze policies entuufu ezisobola okuyamba ekibuga Kampala kitambule nga bwe tuziteesaako mu parliamenti ne tukkirira mu KCCA ne bagenda ne ku magombolola ne bayita ebirowoozo byabwe ne bigattibwa okusinziira ku budget y'ekibuga Kampala mu buli njuyi zombi ebyobulamu enguudo buli kimu kyonna amasomero byonna byanjigiriza n'ebino bye tulimu ebya waste management n'abiteeka mu nkola nga bwe kiba ssente ze zibulako n'addukira era gye tuli ng'ayita mu KCCA ne bayita mu parliamenti ne tulwana okulaba nga Kampala eyongezebwa ssente ki empitirivu naye ekyo ffe ekyokwongeza ssente kumpi buli mwaka KCCA ebadde nga bagyongeza ssente empitirivu twatandika bwe batukirawo KCCA zirina mu katonaawo kubanga n'enjuki ayinza okuba akirina nga bwenkirina oba n'abawuliriza ssente mmwe muzirondoola oba mukoma kuyisa nti Kampala yeetaaga ssente ziizo nodde emakindi neweba. Kati kyenjagala okulaga ti bwe tuba nga twali tukolera ku bilioni 7 mu 2011 ng'olwaleero budget ya KCCA yayingira bilioni 7 n'obukadde 5.8 kikulaga nti kirimu bilioni 7.58 nga lira tewayi kikyukawo kikulaga nti waliwo obuzibu butya nti ono omuntu gwe balonze nga executive director nga mwami Luyimbazi wa Gambia muti yakola ku interview wa Deneji bw'otunulira history w'abantu abo abaze babeera executive director ebitongole byabadde basaavingamu era babadde babisaavingamu politically kati bw'ajja mu KCCA afuuka munnabyabufuzi omulala ate era ateekebwawo osangayo munnabyabufuzi Lord Mayor w'ekibuga Kampala n'osanga bannabyabufuzi abalala 9 babaka wa parliament n'osanga bannabyabufuzi abalala 5 bameeya b'ebibuga divisions ez'enjawulo n'osanga bannabyabufuzi abalala 2 waggulu ate nga ku executive director okuli minister n'omumyuka we olwo n'osangayo waggulu president w'eggwanga nga naye munnabyabufuzi kyokka nga ate nawe wazze ojjidde mu kifaananyi kya munnabyabufuzi n'endowoozayo kati kyo kireeta obuzibu nti oluusi bano bye bakuwabudde
olw'okuba nti KCCA ejjudde opposition ne bakuwabula nti amuna etwali kikoze bwe tutyo okusinza ku mbeera nga bwetambula tojja kukkiriza ate nawo by'obawabula nga ggwe tebamanyi wa gy'obitwala naki kyogenda bikosa kuba oluusi mu nkola bagenda obiraba tebikola ki tebiriiyo. For example babadde batongoza Kampala Metropolitan Authority Planning Unit eri ekira nga bakola ya Kampala yonna naye nga bali hostinze mu Kira municipality. Nyinza okutegeeza nti eyategese omukolo ogwo ate babadde banera executive director nga yegaswamu n'ebitongole ne bannabyabufuzi ab'ekibiina kya NRM ku side ye district y'Ekira. So ate mu nkola entuufu executive director okyukirira meeya w'ekitundu ekyo n'omugamba budget tusuubira kukozesa million 2 tegeka omukolo gw'okulangirira pulaani y'ekibuga Kampala. Obuyinza ne butambula mu ngeri eri very neutral nti kibadde unfortunate nti executive director gwe baleese oba bonna be baleese emyaka ebisanja 2 ebiyise executive Jennifer ne executive Kisaka bonna bajjidde mu kaseera ng'ate abakulembera ekibuga Kampala abantu be balonze bava mu bibiina bo bye batakkaanya nabyo. So kitegeeza nti omuntu kati alina okulondebwa nga executive director Mwami Njuki alina okujja with a neutral perspective. Kiva kya neutral perspective nti wasaba omulimu gwe n'awandiika ebbaluwa ne qualities ze zonna ne bazikubaganyako ebirowoozo abo aba public service ne bamuwa omulimu ogwo nga bonakeera ku makya n'owa dokita w'Ekiruddu okulembera eddwaliro ly'Ekiruddu tinzaalani bwe najja nga nina obulwadde bw'omutima tajja kugamba nti kana akasajja ka opposition kankagambe nti omutima si gwe gukuluma njala yeekuluma. Kati bano baleeta batugamba mutima si gwe gukuluma njala yeekola ki yeekuluma kubanga gwamugambye nti omutima nina obulwadde tayagala nakulabako nakutunulako. Kati wasobola kuba dialogue esobola okubanga etwala maaso naye ate munnakampala ekyo kyeyali agadde waliwo ne message andiweerezano nabadde Nyanjula nayogedde ku bukulembeze obuli paralero Mwami Njuki kati oli Kawempe RCC RDC Deputy RDC Alani owulidde byayogera tulina byasibuse mu bibyo by the way njagala tutereezeemu katono nti okujja kw'ekifo kya Lord Mayor oyinza okwogera ku Lord Mayor abantu ne batunulira lukwago naye okuva lwe twafuna Lord Mayor ne tufuna executive director ne tufuna ba minister ba Kampala teekako ba member ba minister babiri teekako ba member ba parliament kakati ba RCC ba RDC ba mayor ba division ekibuga ne kifuna ki obuzibu ate gwe olina ekibuuzo obwedda ky'obuuzaani Sewanyana musisinkana enkola eno ey'okubeera ne parallel leadership tegootaanya mirimu gya Kampala. Idi ali answerable to the president. Lord Mayor alina abalonzi bano ba MP balina ababalonda RCC nti nze president w'ekitundu ne mutufuukira ekizibu and we unify ne tugamba nti power center eriemu e Kampala obuyinza bwa Idi oba bwa Lord Mayor. Kati obuzibu obugwawo bwe tubeera nga tubadde tugenze mu kika nga twagala kukola mukolo gwa kika abantu bonna gwe bayite wadde tebalina ssente naye nga gwolina ssente obagambe tugenda kukola mukolo jjajja ayita abazzukulu omulimu gwe okuteekawo byakola ki bikozesebwa aba bikozesebwa obagambe naye mwe bantu ekika kibeeramu abantu abatayagalana naye obagamba nti nze naguze emmere naye ngula buli kimu lwaki temwabifumbye kati naawe mukama wange President Museveni kyabuuza era y'ensonga lwaki olaba nti munyiivu mu ekyo omukulu ategeezezza nti baali bafuna biliyoni 7.2 kati sabaali bafuna biliyoni 7.58 President Museveni ye waababuuliza mugamba mwagala ssente ne tuzibawa kuba mwe muziyisa mu palamenti n'akwata ssente biliyoni 7.58 n'azibawa ababuuza lwaki kiganye President ye kyabuuza lwaki kikoze ekyo nandi kati ate President alina kubuuza ba Alani ate yagobi Alani alina ne President anaba kugoba Alani kyengamba mu bigambo byo Mwami Njuki bw'oyogera nti President mwe muyiziisa ate n'ababuuza tujja kulowooza abuuza ba Alani kubanga bo bamugamba lindako njagala nkutegeeza ba Alani ssente baziyisa bamugamba twagala ssente ba Alani bo ne bagenda ne basaka ssente ne bazireeta bwe bazireeta President n'asayininga budget neziweebwa baani
n'agamba nti abantu abakesisi ebagala bilioni 758 ziizo kubanga beekwasa tebalina kisente kati ye pulezidenti abuuza bwe mubeera nga mwagala sente nenzikwata nenzibawa ekibagala n'okukola ebintu bino ne bitereera kiki pulezidenti abuuza baani abuuza bano abakesisi executive director kubanga by the way minister si yafulumye sente afulumye sente executive director n'ababuuza ne ttiimu ye kwe kubagamba nti bwe mubeera nga muŋŋamba nti twagala sente bilioni 758 ekyuma kyagala sente meka bwana Sewanyana sijjukira bulungi nnyo bagamba bilioni 5 kati babawadde bilioni 758 ompuli yakyengezaako okugamba ezo sente ntono nnyo genda oddire compare obanga omuntu eyasoma n'amala n'asoma bulungi nnyo genda oddire emiliyoni 2 ku tractor ze bapangisa buli lunaku tractor ezo za bazipangisa ku mwami simujjukira sigenda nnyo kubiddendamu naye ezo sente zokka zisobola okugula ekyuma ekyo ekiteteeza ki omuzibu bwomwogera ye talina buzibu yagula tractors kati ye mwami Lumala ye afuna sente kati kiri ekyo mwoyo enyini singa baba bakimanyi oyinza okugamba nti tractor zirimeka kuba waliyo gwozimanyi ziri 3 kati miliyoni 2 buli emu buli lunaku miliyoni 3 ziba 2 kitundu buli emu times 2 miliyoni 7 n'ekitundu times 30 times 12 ya calculator yange anti kubala maintenance yawo twajiwa bilioni 4 mu bukadde 2 naye ekyuma kitaaga bilioni 5 kati olaba nti kyonga bwe kijja kigenda kuba permanent kyokka zino bilioni abakolaakola abali okumpi awo wenkugambira nti obwo bwe buzibu nze bwe ŋŋamba bamaami Sewanyana bano singa babeerawo ne babeerayo oyo gundi oyo speaker wammwe speaker by the way speaker tabeera wammwe abeera wa Kampala agambe nti twagala sente zino kuba bwe bakola budget ne bagipresentinga bwe bagireeta budget ya KCCA ebeera approved by parliament kati naye kansooka enkubuuzi wabadde obuuza katono nti bo basisinkana olwo gw'ojjamu ddi nga RCC tayisigenda namu kubanga nze mbeeramu nga era nange mbeera ex officio obeerayo oluusi bwe baba bampandiikira twetaaga obwedda anti yinda kutegeezaako mu mateeka agafuga local government etteeka kwogambye nti mwalitereeza muli every council mulina okubeera nga mukola ki nga batuula ne KCC resolution by it is there ne RCC nga ye not all of us naye ateekeddwa okubeera nga akola ki nga nti abantu bano batuulayo bwe buzibu buno bonna bwolaba kyokola president yavuddeko okunyiiga n'agamba mwagala sente nenzibawa naye temukola kyaviirako abantu bange okufa ono byayogera mwami Sempijja biri ewantu waliwo wabeeranga kiri system gyenkunnyonnyodde eya different power centers executive director ngazze awandiise bitabo bye ku basinzire ne bamuwa omulimu nga tebasoose kubuuza wa DPF, DCN, UP, NRM ajja kumalawo emizo obugwano azze kukola mirimu gye yasoma bitabo bye kutetenkanya kibuga Kampala okusinza ku byasoma naye bano obuzibu bwe balina bwe twali wobeera mu KCCA ne bwoteesa ebyenkana eggulu mu KCCA esookera ddala executive director alabika emirundi ebiri n'omwaka olukiiko lwa Kampala Capital City Authority mu mwaka naye nga alina kubeera okusookera ddala kiri mu tteeka anti alina kuba mu buli lukiiko alina kuba mu lukiiko kubeeramu emirundi emeka nze munaana Kyabasafama Radio Buganda omulimi ayagala okusevinga ebitundu 4 ku 10 mwami Njuki bwe tubadde nga tuli emirundi ebiri Haji Njuki ombeere munaana Haji Njuki mbadde muga nti executive director emirundi ebiri gyokka gyalaga omugaso gwa council oba KCCA egyo gye giri mu mateeka oba ye ng'omuntu bw'akikoze semateeka wafuga KCCA mu mateeka agafuga Uganda executive director chief technical advisor authority nti alina okubeerawo wali bwe babeera bateesa bakansala ne executive nsonga n'agayidinga ekintu ekyo twali batukikolayo kiko naye ensimbi ezo sizirina bulungi ekyokuba twali technically
naye buli kanso wetula balina okola ki okutula naye yajja emirundi eki ebiri gyokka olunaku lwa presentinga budget ey'ekibuga Kampala eri authority n'olunaku lwe bagiyisa lwe bamala ogiyisa tadda kati awo Kampala aba atambula ati so kyenkugamba nti olwokuba abeera ajja nga ali political teyali mu meriti mu kuwandiika ebbaluwa n'asaba omulimu bulungi kyovula banyooma bano alabanga si bwe bamuwa omuki si bwe bamuwa omulimu ekyokubiri buli amugambako abatamuwuliriza awuliriza omuntu omu pulezidenti w'eggwanga kyova olaba kati ono waaviiriddewo Dorothy Kisaka mubadde nga mukyaza wano minisita wa Kampala nga beetwala misinde deputy minister wa Kampala kyova togabye nga beetwala misinde Lord Mayor wajja balina olutalo bakansala we bajja nga waliwo embeera mufa ababaka takwatagana naffe wabula omuntu omu yekka gwakola ki gwasobola okuwuliriza ate ekyo nga kikyamu kakyengezaako okugamba nti kati olwaleero bw'otunuulira nti bakkiriza minisita alonde omuntu ayinza okuba tentatively nga tentatively anoonye amanya aweerezeeyo balonde ow'emyezi ginemeka nojalabanga nemu esatu giyiseemu tugenze mwaka mulamba naye ngaera bye baleese essaawa yaleero gyagenda okwetunulamu n'okulaba ngaera bye bantu baye benyininyininyini abali mu saako z'ebyobufuzi abaleete balina mirimu essaawa eno kati haji kankomeweewo Uganda. Hello. Esebo. Niyanze mukuru amanya yenze lwachoya. Ngola mu Kampala. Ila Kampala ngola bapanga lyonna. Nina kwenkwata. Bula Kampala gwati wali. Palamenti ya Uganda, MP tuina bameka tuina bana batano bakampala tuina bakansala mu KCC tuina Lord Mayor n'omumyuka we tuina speaker wa KCC tuina ba RCC tuina yona wa Central tuina wa ona yabakombola ata abana bali mu kibuga tuina ba minister omukulu kuto meka kyewunyisa nazo bakyoya okulaba nga ate idi omulamba takina na luyimbazi omumyuka we mulamba kitaka takanyana kyomotoka bekabuye minisita otawana waliwulirawo nga kyomotoka nye atukane n'omukyala muwabula musajja wobulwa kifuganye natuka n'omukyala niba kyomotoka nye yali mutuufu kunsokadde naye omukyala tafaayo so nemaliza ngamba ennaku enkwata mwami mpita nga bali mu Kampala omuli abakola era kimabibasalane lwaki tewali ssuubi lyakuddamu buyita kabineti eddemu etteka edereze egambe tino obuyinza bwa Lodimbeera buli wano oba minisita okoma wano oba ini okoma wano oba liganye atugale byali ngayiga yeriko meya ne Sebola Kizito ne Sebagala nga meya ebyo byonna ne kati buli omu asigaza wuwe nnyo nzali wakyoya tweyanzege. Hello. Sebo okulamusiza nnyo. Sebo. We bali kuleeta abakulembeze mu Kampala. Nze kansala wa Kenya Nansana municipality. Era okimanyi mwami Mpinga Nansana eri mu Kampala metropolitan. Kampala tuluma ekyamazima baba yokwebaza mwami Museveni naye kiki yakoze okuyimiriza abantu abo ekyamazima kikoledde ddala tubadde bubi n'oyingira mu kibuga Kampala mwami Mpinga ng'ekibuga kiwunya kyenjagala okugamba kwa muganda wange omuka nti ate ewaffe nga nze atula ku kanso ya Nansana twasalawo nti menvutu mu gazeti nze abeere ng'ayiibwamu kasasiro olw'ensonga nti Kampala metropolitan tukwasirwa wamu ebintu ebizibu byonna ebibaawo ng'abakulembeze tukwataganye naffe mutuwulize abenu lwakuba mutujereza muga tuli ba mu kyalo naye nga byonna tusobola obikwata nga tuli wamu nze wasa Bukenya. Tweyanzege mwami Bukenya onagamba nti nno Mpinga discussing Kampala City. Do you realize there are too many power centers in that cause confusion and must be removed? There is the president, number one, 2 ministers, resident city commissioners, executive director, Lord Mayor KCCA, the speaker of the council, Nabalala Peter Wamoga, Mujira, CBS listener, tweyanzege webale n'okuwuliza radio bujajja. Mulangira Musanja Isaac Betania Busuju mwami Mpinga nkwebaza n'abakulu abo nzikanya ne Honorable Alan nti n'ebifo ebimu ng'ebyo
okugeza executive director wa KCCA, Uganda Airlines n'ebitongole ebirala byandibadde birangibwa abantu ne basunsulwa parliament olwo ne bakola nga abamanyi nti bannayuganda be bavunaanyizibwako so si President Museveni yekka. Kiwavudde olabanga minisita yakakasizza nti wabaddewo ensonga nnyingi ezitaatambula bulungi okugeza bwe bagenda ebweru okukopa oba benchmarking bwe bakomawo abadde tennaweebwa alipoota biki bye bazudde. Kale n'ekibuga ekikulu eky'eggwanga lyaffe kiri mu ntata. Alright. Hello. Anyway. Sebo. Webale okuweereza. Sebo webale okuwuliriza. N'abakulu booli nabo mbalamusizza. Nze musajja wa Kabaka Faizo cameraman. Nze ndi kansala ku lukiiko lw'Amakindye Ssaabagabo Municipal Council. Honorable Alan ensonga ziruŋŋamizza bulungi era mwebaza. Ekizibu ekivuddeko ensonga zonna ate n'ebirala bingi bikyajja. President Museveni bw'anaalowooza nti emirimu egiri tekiniko ate era gigenda kuddukanyizibwa mu ngeri ya byabufuzi n'emirala mingi gigenda kufuukaganye b'engalye. Kati ekyamagezi si kuggyawo bujja executive director. Ekyamagezi kwe kuzza ekitongole ekyo emirimu gy'abatekiniko giweebwe batekinika abalina n'obumanyirivu so mwana wa buuti. Bwe tunaakola bwe tutyo tujja kutereeza ekibuga era nze ndowooza nti okuggyawo executive director Mwami Museveni yennyini yandibadde alizayinize n'okulizayiniza kuba bonna balemereddwa ne banaleeta bajja kulemererwa kubanga ekizibu tekiri ku bo bennyini kiri ku abalonda nti abalondesa mukwano. Nze Faizo cameraman. Tweyanzege nkomyewo ewammwe ajinjuki nga tuwumbawumba. Mbadde njagala omukulu akimanyi nti oyo agambye Prime Museveni yalibadde ateeka okulizayininga. Omuntu bw'aba aguze emmere ewaka ne batagifumba tetegeeza nti n'amaka gasuulewo alina kukyusa abo abalina okufumba emmere. Kati President Museveni kubanga omukyala amugobe agoba omukyala nedda kyalina okukola bw'abanga omukyala owasizza atasobola okufumba oyinza okuleeta omukozi n'amuyamba. Omukyala waalemereddwa okufumba mbw ate leeta omukozi afumba. Kati alubata oli ekyo kimugobya kuleeta mukazi mulala. Nedda sebo kati njagala okutegeeza mukama wange kyengezazzaako okugamba nti ffenna tukkanyiza wamu nti obumu obutabaawo obumu bwe buleese ebizibu bino byonna bye tukola ki bye tulimu kati. Singa ng'obumu bubaddewo twalibadde situfuna mutawaana gwonna. President Museveni nze nkyagamba nti kaakati nga bano be baavuddemu njagala ababaka mwerondemu ababaka 9 nga bwe muli mu Kampala. Mwegatteko oba n'abawakiso naye naddala mweka mumala ababaka 9 mugambe sipiika nti sipiika kaakati kubanga bugenda mu palamenti muteesa bintu byange si bya ggwanga. Ne kaakati kino kimugenda kugenda ku nsonga yange ya Kampala nsonga ya ggwanga. Mugambe sipiika nti twagala tukulemberemu twagala president ku mulundi guno nga tugenda okulonda amini agenda okuleeta abantu tunyonyole tulabe lwaki executive director be bamuleeta tabeera mu kanso nga tuteesa kubanga ebintu bya KCCA biva mu lukiiko. President Museveni lwaki mulaba nti buli lwa manda abeera ne executive gwe mulimo gwa minisita kulipootinga bya KCCA era olaba abaminisita abaliyo si balonde mu bantu ba palamenti baabalonda bulonzi president n'abagamba ne mwe balonzi okulwa Kampala tekuliko MP kwabo. Kyalibadde kiyamba nnyo naye nga ba key problem bemwe abaka ba palamenti mwenda kuluna ensonga kyebakoze kibafuula problem oba kyebatakoze kibafuula problem kikino twagala bo bagende nga bwe baavaayo nga bwe nakuwadde ekyokulabirako abasajja bano baavaayo nga baganya okusasula abaki abakozi. Ne wano baveeyo basabe sipiika ku maaso ga president mugambe sebo president mukyalo ono gwe watuwa executive director tatula mu lukiiko lwo kubanga kyekyamulonza so bagayidinge president akibayinge oba akireke bakutumye butumi sebo advice yo webale kutuwa advice naye manya erinnya libayita Tibuhabulwa kyitegeeza nze bakulemberemu tweyazenge baddange programu yaffe bwetowekeze Ssaabasajja Kabaka awangaale.